naye Munyagwa we omutumia is better than Bobi Wine. Back to King Saha. Ye King Saha avunamira Bobi Wine. Kati waba avunamira Bobi Wine atongambo ati mugeraganya ne Mbaraka Munyagwa. Era nze pagira Mbaraka Munyagwa gamba tusirike oyo tumuleke yenga ye even ne General Bigirwa chuma itaina kunyonyo kwogera ku nsonga za King Saha. Bigirwa? Bigirwa. Sia. Mungati wa mabigirwa ngo yogera kikusaha. Tolina visa entertainers mwe muli ba political even national analysts ensonga ze muogera za gwanga bali mukuba muziki kusanyusa gwanga bali boogera nsonga za gwanga bano bagala kusanyusa gwanga so bali balambika Uganda waweeta jeraga naye ate bo bano bakulaga bali mu bukutu bakata ate tebafaayo na kukie kijje bali ku kitu kiwe bano be bali mu class y'abantu abayine nyambala gye tutakyayagala sigamba nga King Saha ne ngamba ba entertainer betwogerako bayine nyambala gye baleeta bayine bitu bye balese bikalti very good eno industry eyagala okwesimba mu Munyagwazi industry tano teri credible ate kulwana na Munyagwa teri credibility yaye sigala mu entertainment nedda kati musically wadde bayimba byanjawulo King Saha ne walukaganya asinga walukagga kati walukagga ebyobufuzi byamulekawa byamuyuwa kyegamba eyo wone osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasibye oti afunye okusomoozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwaza n'okusomoozebwa okulala asobotuka ku buwanguzi nkuyuzayuza nina ziwa amuza kyeyo naye abangi muyita lasita baaga tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda kusooka kubuuzeeko oluvannyuma tugenda tandika programu yaffe lasita buuza abantu tutera okugamba mbu give thanks and praises twebaza Katonda tumwebaza era ntumutendereza okuba tuli balamu the other round mbabuuzaako ziwamuza kyeyo n'omusajja w'omuddibu omusajja w'omuggeto mwebali kubaayo nakatuzera tubabongeko tulabe ki ekiriwo nakyo ekitambula oba oli otongera n'okukona ku ebyo ebiba bitambye tugamba osomesaako nti asomesayo abantu kano you remember the other time twayogera ku bantu abaana abadda mu masomero netwogera ku kya accident ezo nti abazadde twegendeza abaana bituteeka ku maboda ebintu bya accident kati wadde nkyababuuzaako naye era sikiruka nyongera okugamba abantu mu sizoni zino ez'amasomero mulimu kidnap batera okubba abaana you remember so kati nti wadde tuzze tunyonyere okutulabe ku nsonga ezo naye obaawo ebyo biba bikwata ku muntu wa bulijjo kyojjukira n'ogaba nnange abazadde twebeereremu n'okubba abaana kisusse wali sizoni zibadde zakubba abaana mu malwaliro bano bannimba abaana abantu abaana naye kati sizoni eno twebereremu abazadde nga tonnagamba Museveni kuyamba poliisi kuyamba gundi kuyamba sooka weberere ku mwanawo the other way round naye nga tubabuuzaako abazizza abaana mu masomero blessings gyatugaidinga abaana basome programu eyakabi kale toyanza nnyo tweyanzeege njagala tutandikire ku nsonga ya Munyagwa Munyagwa ne King Saha nalaba King Saha mulumba Munyagwa ndoza nazzayo butintini nagamba sijja kumalirako nnyo budde King Saha ali mu capacity esobola okulwanagana ne Munyagwa former presidential candidate tali newe yali badde tali si former presidential candidate newe yali badde si former presidential kwa newe yali badde yesimbangawo ko ekisooka bali mu levels ezenjawulo ennyo omu entertainer si mu binti muzoleya naye nga buli ayagadde newe mbamu n'omutwalo gwange ngenda ne mmulaba naye omu diplomati nga si buli omuntu atuuka waali secondly tekiri ku kya numbers nti ani asinga okukuŋŋaanya wabula tubuuza ani agattako kuba tuyinza okukuŋŋaanya naye ng'enjawulo ey'okukuŋŋaanya kyetugayiga oli mu entertainment tuzze kuyisa budde na kunyumirwa you get the point nti abantu ekitwatola to entertain bagenda okubaako bye banyumirwa ne baba bagenda okuyisa obudde ogira okwetega n'okwetegula kwega bingi ebibaleeta mu entertainment so congregation eyinza okuba nga si ensonga no ayinza okuba nga ye bwakuŋŋaanya nga kambuuze Munyagwa professionalism ye eriki namateeka kyegamba nti ye ate congregation ye bwanayimirira mu kooti ne hearing ya kooti oba otegedde nti ne bawina byalina abantu aga nga ye audience ye nga goyina abantu ebi nga ye audience yo abamu abagezi abalina amagezi mmito tugenda nowe onowa 50 kwa kye tugambe
tugambye banjawulo ddala omu entertainer omulala diplomat ne tutandika okunywa nti entertainer congregation ye ebeere etya ebeeramu banjagala kuyisa budde njagala kunyumirwa njagala kwetega njagala tegula naye ate diplomat ye gye tugambye nti ye tutandikire na mu kalibaye nti ye agwa mu kintize mu nnamateeka nti mu diplomacy ye ne abamubeera mu maaso ne baba makumi aga kyakubiri bwe tunajja ku level omanye bayita struggle kwe kulafubana kade yatawe rwaunize bwe ntunya abasajja abo mu kulafubana Munyagwa is a hustler than King Saha sibazole nga kwegamba enkola ye y'ebintu yata ayiriba nnyo osinga ku King Saha sizoleya kuwano wa scrap na yaba ina obuzibu ne King Saha music career ya ina ebizibu byasinkanye ebingi naye bwe tujja ku level ya Munyagwa ye Munyagwa gwe twogerako Munyagwa mulabira mabega wa Besigye if you can remember the 20 years of Dr. Besigye so kati nzo bwenjogera ku bantu ababiri Munyagwa ne King Saha nyizo okubanga nkola nsobyo bagera ageranye yaddo basembeza kuba King Saha Munyagwa ino beere the other one kasuke gambe nakano bwabanga King Saha ali mabega wa Bobby Wine kyokka atenga Munyagwa ayimira na Bobby Wine o elesa reasoninga beyond Bobby Wine do you expect ate Munyagwa okumira kula ile line yemune King Saha chiza Munyagwa abeere ne wabawo azazaawo King Saha n'alyoka ajja logically kiga nti King Saha ayimira mabega wani wa Bobby Wine naye ate Munyagwa ali ku level either yo wa Bobby Wine in levels of presidential candidate oita ndi ku reasoninga Munyagwa akola ki ali beyond Bobby Wine nenga King Saha ate kwe tugerageranya Munyagwa ali mabega wa Bobby Wine kigambo reasoning Munyagwa ali beyond Bobby Wine esivuma abantu era twagate tuvuma abantu naye ebyaddala Munyagwa bwatandika okuzoninga national interest national issues community Munyagwa nawe ali walusinga Bobby Wine principles semo bubi niwe ziba strategies noga tukole emirimu genda Katonda bwali mukuwa ndoza kyali hotelo mubongako Katonda bwali mukuwa yakunyumize nga struggle zaabwe zibalinga mu Besigye nono Bobby Wine afuna abasajja be babigirwa koze naye yegobayo Panyi mwana bigiro na muwangaro onewe kwekane bwayitidde n'agenda eri nanti bigiro katali wa Munyagwa anti mwana na muwanga respect nga bakyali mwene yupi nga onoga nti ekibiina ekyo weeki ne mulimuza abantu bempe ekitiibwa bembadde sagala baveeremu nenga ne bwabajali alina oweebwa omukisa kati ne Katonda nanyamba abamu bo babira bamangu babigirwa ne batema kyobola olumwa bigirwa kozi mwani this guy was disappointed there nenga abo abasajja bamanyi kwega si national mukati bigirwa simuteka ku national bwa president ayina okuwera mu gye bayita house obwongo bwabwe winobera mu house bigirwa for the region ko kati abo tukyabazaayo ku region ne bwaba asobola okuanalyzing ensonga ku national level bigirwa tukyamwetaaga ku regional issues era yali nnyo ku regional very good ne tumanya nga tugamba nti ne efunyemu etyate bwe tujja wano mbugana wetera okwogera ku bampuuga tuwedde ndi concentrate upon regional issues kirira tuddamu house kubaje bitandikira ko kasi gye tujjo zisanga so kati ngamba jomo jeno bigirwa goye jeno bobo oli jeno wali wa field marshal kati mu level za mwate mmwe kireza Munyagwa field marshal kugwe foster jeno very ai field marshal abasinga 5 star bai anti field marshal yaba amazeeyo kati jena amalira yoddala bana stameka ndoza zibo batano kuono 4 star ye mu 7 fulu jeno ne waliyo oli field marshal abera wagulu wa jeno waliyo kabiji nga gonna yagamalayo kati ye Munyagwa mu akubano kati alina ba jeno be Bobby Wine abadde baya yabadde ne ba jeno ba Bobby Wine kyebekola jeno gonna be bamu kya jeno kiva kukiba n'okwetuma jeno mbu jeno zoganya jeno gundi kati biri mirundi 2 jeno ranka ate erinnya zoganya yeri yalonda ne babiri yalonda bine ranka ne yewambi wakati mu byaddala bwabanga abadde jeno nga alina emmundu 6 kyabala ba SM gwe mjalo tamtwala mtwala amusanga onamugamba badde nkusaba oyingire emmotoka eyo tokubandu yakalo tekawoka mbera yona yingire emmotoka eyo kuba abajjeno ne politically nti babigirwa they can reason on at the levels of region tubagala bamunyagwa bali ku national level kigambye gendo ononyi akwe history wo struggle ye emyaka aga mabega sinti jokaje yalwana ne ya just akwe emyaka aga down the road kale yatandike 26 paka ono 26 ojaga naye omusajja wamma either Katonda yamuyikaka akasubi oba seekyo ojugire njogera ya Mukaini ne Abeli kwegamba mukaku
alina enjogera gye yaleeta eya Kaini ne Abeli ng'omu yalya munno olukwe abanuupu baalya mu bulala olukwe kati ne Munyagwa ebyo ebintu singa si political kwegamba nkwe Munyagwa basajja abali badde balina levels ku opposition kijengezaako okugamba tesobola ate kugamba ne reasoning politically strategically national wide ate tugambe nti Bobi Wine asinga Munyagwa nedda bino nno bya baaga kusinza ku baaga Bobi Wine bw'atuula wa ne Munyagwa n'atuula wa okulizoninga issues ez'eggwanga national issues ku bonna ani asinga Munyagwa kuba ye Munyagwa musajja gw'obuuza Uganda ogyetaaga onaga Uganda tulina checkingamu East African Community tetujyamu etugattako ne babuza Bobi Wine Uganda ogirawa ekijja kijjona agende bwagenda ki ekiddako kye bakubuuza naye tokitobiddamu ne bakubuuza katuyagala obwa president gwe kiki oyagala Munyagwa n'agamba nedda tulina okukwata obuyinza tuddemu tukyuse etteeka okusinziira ku bukulembeze tulina okukyusa etteeka lino onaga kati nedda bataano bange musomesome yawo obutabotabo twaba obwambasada bazze kulya baluganda bakwana ba mikwano. The reasoning of issues ku national level tano mubala ku Munyagwa is another level blood. Kyengamba abantu bwe tuba tu reasoning abantu tukulembeza ki bino byange okusinziira ku ntegera yange ezengamba tukulembeza peace and stability. Ndi eggwanga byonna bitugenda okukola okwogera okuzza wano nawe tulina kusooka kumanya eggwanga tusigala tulina emirembe. Genda owize emboozi za Munyagwa genda owize emboozi za principle. Gwe weetaaga nti abo tuba tu reasoning ebintu ebituwala eggwanga Uganda mu maaso waliwo ayogera nga iwa reasoning agamba tubayiwe tukiyiwe ngeri ya America very good naye ate waliwo reasoning nga kituufu tulina ebizibu bino n'ebyava kuki bwekiba kusokole mono tumusibe bwekiba kukwata oli tumukwate bwekiba kukyusa tteeka tukyuse wano bwekiba kuyimiriza zino simanyi ba RDC ba parliament ezitakola tuzisibe nagambye ali ku simu so the logic comes in atya nti ebiseera ebisinga nze saagala kuwaana buwanyi muntu naye Munyagwa we omuntu is better than Bobi Wine back to King Saha ye King Saha avunnamira Bobi Wine kati waba avunnamira Bobi Wine ate ngamba otya nti mugeraageranye ne Mubaraka Munyagwa era nze mpagira Mubaraka Munyagwa okugamba tusirike oyo tumuleke yenga ye even ne General Bigirwa kimanyi talina kunnyonnyi kwogera ku nsonga za King Saha Bigirwa Bigirwa kati wamma Bigirwa ng'oyogera ki ku Saha tolina visa entertainers mwe muli ba political even national analysts ensonga zemwogera za ggwanga bali mu kuba muziki kusanyusa ggwanga bali boogera ensonga za ggwanga bano baagala kusanyusa ggwanga so bali balambika Uganda waweeta jeraga naye ate bo bano bakulaga bali mu bukutu bakata ate tebafaayo na ku kijja kijje bali ku kitu kiyiwa bano be bali mu klasi y'abantu abayina ennyambala gye tutakyayagala sigamba nga King Saha naye ngamba ba entertainer betwogerako bayina ennyambala gye baleeta bayina ebintu bye balese bikalti very good eno industry eyagala okwesimba mu Munyagwazi industry tano teri credible ate kulwana na Munyagwa teri credibility yayo esigala mu entertainment nedda kati musically wadde bayimba byanjawulo King Saha ne Walukaggaani asinga Walukagga kati Walukagga ebyobufuzi byamulekawa byamuyiwa kyegamba eyo industry eriyo obwongo balina bungi mu industry zaabwe ani asinga okuyimba e Uganda wano tubijjeko okwekubiira kamiliyoni luga wano olaba kamiliyoni oyo genda omubuuza Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 165 93
Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomero dduwa. Bwoba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa waliwe kusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Nekana kaka obwalodi yaji yakuba amatu naye mu music mugezi genda obuze bebe ku lwaki teyesimbawo aye ye yakimanya genda obuze jajja w'abayimbi ng'ogyeko mantayo genda obuze Ragadi bwe yajja e Kampala yafuna obulunkaaga. Kyetugambe eno industry ndala kyokka okubeera obulala bwayo as an industry yo terina credibility ate kuyingirira kutandika bakiyita kweganga ono gamba tutandika osala ensobi terina credibility kusala bano nsobi kuba bwe tunatandika obatunuulira bano be bantu abakuba omuziki ne bazimba amayumba ne bakwata ebikutiya bya ssente covid bwe yajja batandika ofukafukamira ku ttaka nga beegayirira omusajja ow'eggulu abaye ku ssente. Kituufu eyo ye industry gye tulimu. Industry yagala okulowooza ffe abantu yetegerera bano kumbe ffe abantu ganedda bano abasajja be balina amagezi mitwe gye tugenda nammwe mulina agammwe kuba omuziki nze mulirwana alwaleero mulirwana omutima ogutwala ni atayagala maama mulirwana amulabe naye ate kati mulirwana gwe tugenda okujja eno tuleete mu paalamenti nagamba omusajja yayimba oliba yakuba Ameria n'akuba mazongo tobannaye nga bw'omusajja yatuuka mu paalamenti emyaka egyo ayogeddeyo ki Dr. Yuldaman tayina genda omuli omusajja abamu kwasinga oyimba band music e Uganda Jofule Lutaaya abaddeyo emyaka egi tayina kyetugamba eno industry endala buli omu aba mugezi mu sekita ye nze bwe nzija nenyimiryawo nga ndi teacher nga waliwo professor soogera ate nno oyinza okwesa nga si professor wa bitabo eno gyendi mu education nga professor oluusi alina mu engineering naye nga bya overshadowed tulina bwe tutuuka nga newoba oyina digiri nti olina masters degree mu kintu kyonna naye nga oyo ye meeya wa division mu lukiiko toyogera kuba kazi ye meeya ye president waawo naye ate bw'anaafuluma kanso maama nga n'oluzungu lwa bitege naye wali ye kaliba nga wali n'ekipapula alina kimu kimuyisaawo gye tuyita qualification A level we yakoma n'agenda mu butale bwe yafuna omukwano gw'abo ne yeesimbawo naye nga bw'atandika okuwerwa gwe professor yajjanga kansala tolina by'oyogera wadde oli professor era amagezi go ojjaggawo eri mu kakiiko gye baakusindika era oba tewali kakiiko kooliko full stop komaawo. Kitegeeza nti eri industry gye twagala okugeraageranya ku basajja nga Mubaraka Munyagwa nedda that's another level. Bali basigaleyo beekube ne bali eni sikini ne bali pazo olunnabe eno ba Mubaraka Munyagwa batuule na ba Museveni boogera ensonga z'eggwanga batuule na Babesigye babini byanyima batuule n'abantu be balina okubaako batuule n'abantu abalina credibility okubeerawo. Mubaraka Munyagwa waanaaba atuula omanyi kyali gwe bayita Luhakana Lugunda Ndugu Livingstone abo abasajja omanyi Amama Mbabazi John Patrick Jepam John Patrick Amama Mbabazi bano be bantu abalina okutuula mu levels zigamye nti batuule azini gwendo tule n'oli neze ga levels z'abantu Munyagwa zalina olowoozamu okusinkana otula class of people mwe muli ba diplomati baggwanga gwokimanyi wali omukazi bamitanga Cecilia Ogwalo omujjukira Bambi yafaye okimanyi Cecilia Ogwalo nga bwatuuka ebweru w'eggwanga oyinza okugamba ate wa NRM kweganga ebibiina abireka mu Uganda bwatuuka eri aliba ku national interest kati bano abasajja ba Munyagwa bwe twetaaga aba Munyagwa ebyeddala oli wa kibiina kira naye bwe onagenda singa okiikira Uganda mu East African Community oba mu East African Assembly just kyo osindikiddwa nga diplomat won't you reason issues ezigatta ku Uganda mu community oba otegedde logic naye ate ono bwana agenda kuyimba dde n'ekikutya kya ssente dola za ssente eggwanga ligattibwako ki musolo ate nga guli leave alone that kati community nambe etuwadde market etuwadde kibayita integration ogimanyi kwegamba okukwataganira awamu ng'omanyi ebiera mu kukwataganira awamu nga tugyewo board entugala tuli mu East African integration gwe omusolo kigwoyogerako gwa mmeka ogwo gusina integration
So omuga ono abawa mugaso nnyo okusinga kwoli levels bino tubireetamu as regards to levels tugamba abantu bane Mubaraka Munyagwa mu mujje mugerageranya ku King Saha yakola statement sagala jiddamu yababuuza gwe muzu buli weekend wajjula abantu baba bazze kulaba ki mazike komaawo oba tukwataganya so n'amazike gasobola labibwa so the issue is not kiche bazze laba nti issue bani abazzo laba kenagambye mwa abamwe bajja kuyisa budde kuchakala kwete naye omusajja aleeta abantu nga nekiri mitwe kakiringa nganze kugerageranya King Saha na Alliance for National Transformation jeno muntu otegedde bwe nakunganya King Saha ayina ekisaawo kiramba bwe nakunganya jeno muntu ayina abantu aga naye ani gwe twetaaga olowooza muntu that's the logic with so wamma King Munyagwa omanyi omuntu simba simuwanika okuwa King just mu get of a title tuzikozesa nti agwina kyosukkulumyeko wamma kati gwe naawe mu ebintu oli kabaka bakwesonyiwe even the levels tugambye bano ba generali be bambigirwa nabo tebaddamu King Saha livi bagezi ate mukubwa aganye jenongo oyogera jeno sirika even others onugula kati leka bawoyo balina okuddamu oyo ate nne kyewunyisa omusajja talina na byawoyo omusajja ayina abantu abali corporate wadde bavubuka abo bajja kubwa kansala kubwa meya abantu ba Munyagwa ba corporate tokenda basaga mu lutalo lwa Saha abasinga bannamateeka bamanyi kye baagaliza eggwanga aniza request gonisa bakatonda abantu abo basinga Mubaraka Munyagwa bwe mukola mumusoke munoonye house ne local government house as in parliament ne local government as in division zi councils kangambe wende za municipalities ya what have you nti wano we wali okuyamba kwa abantu okusooka before kulwanira ntebe nene gwe lwanira ntebe nene mu haji nengo yine emirandira gyotadde wano omusajja byagambanga Mugisha muli bigambanga Dr. Besigye namugaba Besigye twali cause strategy nga tuyina artist go defiance ne twetaga grassroots politics twali bali ati double strategy goba wakirwanire nga waliwo netwina wanseno tugende ate simyaka gigero kotula 15 nga waliwo obusolya obulimu erinnya ly'FDC Besigye nga abimanye ebyo yenga defiance yeno n'omusajja magaga mu myaka nga 12 nga alabanga ekinene kati ate yamala emyaka aga nga ali mu defiance n'enjwe ezimu zaali mu okunnyikira FDC oli kye yamugamba yamuga defiance si mubi ne twandibadde tuyina ekirala kye tuyiyaako kakati ne bana abasajja bo bantu ne nedda bino si bya woyo bino bya kusooka kunnyikiza bantu politics waffe era kino ekisanja nze mbasa musoke mukwate local government mugende munnyonnyola abantu basooke bannyikiri wansi ku grassroots politics nene mulyoke mujje mulwanire entebe nnene waggulu mukole ekya waggulu diplomatically naye wansi ku ground is yino okubeera ndoza nga 75% musooke mujje ku ground byengamba ne bampuuga 75% musooke mujje wansi the highest level of the ground is parliament naye yogamba mutandikire kuwa president bino NUP bibadde ng'eguza abantu ng'ekwaga the first priorities wa president bino ebirala others buli wabalimye nga waggulu ng'eno bayiika bagwamu amaanyi bwe balimiddwa waggulu okukiri balimiddwa kitegeeza temusu singa mwatandikira omusozi mwali badde n'amaanyi mangi atwaliddwa twalina ababaka 12 katuyina 6 kakiriza tujja funa 10 nemmwe mwaveeri babude kwasa tumuomu kyekyo nti mwe mwayaga ababaka 9 mugwa so logically man Mubaraka Munyagwa blessings all over a big man according to King Saha musically King Saha oli wakabi yendo okuwa omuziki nga tulesema kakawalukaga nti muli bakabi mu music mugende mwekwe bali eni skin eyo mulwanire eyo naye eno mu social issues regarding to national matters Mubaraka Munyagwa give thanks and praises to muddamu that's my view kati owai waliwo jeno wa NUP gwe nalabye yewa mulabye namulabye nemugoberera ate nga mbadde nga mumanyi naye nga ebyomunda kigali kya NUP abamumba manyi naye nga ebyomunda sibimanyi nnyo naye nga ye omuntu omulaba noga musajja bakabi basajja babobi basajja ba principal oyo abadde generali wa principal generali wa kibiina ebikomo ebyo bisolobera tributed ku kibiina oba bibye olw'ensonga nze nira kyeŋŋamba bw'olaba ekiwundu nga kikola n'otafaayo tutuuka naawe ne tukunenya twayogeranga emabega nga batuvuma nga batega mwe muwagira Museveni mwe muyina obukyayi ku Bobi Wine
mwe muyine effubiti naye nga ffe twogera twagera ku indiscipline ne tugamba biri mu kuvuma abantu naye ekiri munda ku kitebe awo ne tugamba awo ku kitebe oyo twayogera ku kya ssente anti abantu babaguza ssente biki babaguza kanja bajjako ssente babasoza ssente abamu tugamba nno kituufu babaguza ssente naye temwerabira waliwo n'abamu abajjamu kannamumpale ekiwojjolo kati abantu bano ne batalowooza bode balooza mbu tuvumirira buvumirizi Bobi Wine kati ffe abamu abali mu fiya ne tusirika tugaa tebagenda tuvuma lw'ebyo 5 byazze kati nabirabye nti bulijjo bantu mmwe mulowoozesa ensi nti ffe twogeza bukyayi naye nga tubagamba waliwo indiscipline eri mu bantu bano bwe twayagala ng'okuanalyzinga the causes of indiscipline bo bavumanga bannaye abaana abasinga eyo baggeto naye they screen them sigambye nti abaggeto be bakwata abantu oba be batta abantu oba be babba naye you screen these people secondly obadde ojjukira mutawalo wa Museveni nti ekigaali kyayingibula eyagala nga yagenda nga kubalwanyi n'atukanga naye abayina simanyi ababbi abatemu abaki naye kimanyi nti yagenda nga asikulinga ojjukira n'obukumbi bw'omu nsiko bagawe yabakubanga you remember kitegeeza si kuba bano baana naye did you put any screening measure ku baana bano gwe ng'oli ku luti nga waleeta buleesi kigaali kyetugamba they are also they are attributed to them nammwe biba jibwako nti nammwe temwasulayo gwa naggamba abayogera nga mumulaga babalabisa bulabisa nga kyemuyita okulabisa ge mazima amazima gakaawa naye ate bwe gajja there is nothing as strong as truth in its time teri kintu kisinga mazima maanyi nga gatuuse mu budde bwago ne bwogalwanyisa otya bagalwanyisa naye kati buno bwe budde ate awo tugenda tuka n'ekisooka tugambe bw'abanga omusajja ono genozoganya akola ebintu bamufulumya mu butambi nga bwe bamufulumya bakugamba they are more people betayagala commissioning nti bali 223 they are more people atali onoomu kuba ate waliwo akatambi akakulira ke bafulumiza ng'era omuntu y'omu ekisinga okwewuunyisa babaaga be baali bavuma abe NRM oba abali ku NRM twasirika kati ate abe NUP bennyini be bavayo ne ink n'obwi ojoye ng'omwaka gutandika bakwata amadulo kyali waliwo futu soja we NUP Sadamani Makebe n'agamba nedda wadde bakutte madulo naye nze ate siwagira ebyo bya muzungu kujja kukwata president ensi yaffe agitwale swage inasoka kuba yaffe swage inakuba yaffe bali batuyamba buyambi naye obubenga bya muzungu kujja kuwamba nsi yaffe ensaaje dize nedda baavuma Sadamani Makebe nze ne bagamba yankoledde omwaka guno nga gutandika kuba amazima yagamanya ne bwe twagala chenye naye tewali kyetuteetaaga president ajje bamuyole mu nsi bamala omuyoola mbwe eggwanga balitwale nga bye bakola Venezuela kati biri mu ngalo za Amerika ebyo okubeera mu ngalo za Amerika banagenda ojjija mu ngalo zaabwe nga mukyalina ki mu National Treasury nga byonna bigenda nga mukyalina ki mu storage zammwe ez'amafuta n'ebirala endagaano zonna nga zikyusiddwa ye Sadamani Makebe nga gutandika kati guno omwezi ogwokubiri eyankoledde bamuyita bannange Vijjani nyina mujjuga musajja futu soja we NUP Vijje ye yikayeri erinnya lye yeewa bade manyi bana abogerera firimu kati ali awo futu gyo yakukyana ya mu forwarding omwogereko ye issue yegamba nyini mu wataba ebikere bitembanju n'alyoka akolaga futu soja bye yeekola nga nyini mutaliiwo n'ababuza bino bye tulimu yakomekereza agamba abya abaka Magwaya gwe yalangira gwe tugenda ogenda naye futu soja nga bwagamba balumwa kyetugamba nti ffe babaaga bagamba nga tuli benalimu tubavuma ntubivaamu kati kiri munda yeeyita Saabadinkoni Vijje Saabadinkoni kimumanyi futu soja akubagirya emigumba emiyondo gyonna naye ali kuli agamba bannange tuli ku kiki kino kusinzira ku byalaba ebizze ekyo ne kituzaayo nti ffe mpaaga twali tunayogera ku ebyo bya rape simanyi rape twasooka ntwogera ku mize ebiri one obwaki bureaucracy okwewulira amaanyi nti abaana bali awo bakuba bannaabwe wanantagambwa ku kitebe waliwo impunity ya mwabatabeera ku nkani tugaa naye mwana bakompuleyininga gwoba oli nga mwana fala batuyisa bubi ku kitebe awo beefuula abakabi n'ogamba oke ne tugaa waliwo omuze gwa ssente kati nga bino ebya ekiwojjolo kyammwe nga byogerwa mu bakulu mpaka kaadi nkuwe ekiwojjolo mpaka kaadi nkuwe nga wano wansi tebinnajja kati wansi we byazze
kyazzeeyo ku kiri bano abaali bewulira obwannantagambwa ako gwe bayita ogwannagamba be bamu ku baali bakola n'ebize bino abaana bye baali bakubanga engolo be batandise n'obbalabisa waliyo wenaalimu eyabireese very good bo bennyini yagamba gwe wali weefudde owakabi wuuyo ani abifulumya nekituuzeeta ku kibuuzo kyenagenda ekitujja kyoge nakitera tutubuuze neŋŋamba now the question comes in bwe kiba nga omukazi anobye n'agenda oza aba akeddeku olw'okunyiiga aba yanyiiga dda very good era bwano banaafuna n'omusajja omulala era baba babadde boogereza very good ekibuuzo ekibira nti bano abaana abakuba buno obutambi kyogamba ensonga ki evuddeko obutambi obubukuuba kuno kiki ekiri mu nderi ekibadde nga kyetokota waliwo ensonga lwaki obutambi buno bujja bali batandika okwekuba katubufulumye twayogerako wali nti bwe tuva mu kalulu banekati bagaki ekinega abaana b'ennupo enkambi y'NUP egenda sooka yeekube yokka yeeyuza kubona yina ebizibu byayo ng'ebibadde kibigumya ssuubi lya buyinza nti webakwata obuyinza buli omu ajja kulya n'abaluutinga bwe babaggalirayo babuuza nabo kyekiddako essaawa zino zezentale eziri munda politikali twagalinda balayire bwe banamala olulayiro ojja laba abayiwawo omubiri baguyirawo ddala ojja laba abakyakiika nga bwe twagamba luli baalinga bangi bwe bamala olulayiro abamu ne batema tokayana nabo genda bamala okulayira mu palamenti balo ne sipiika waabwe babeereyo emyezi ekinene nyeegi wajja otutegeera nti ssente yange omane wentolako akakadde kamu kakuwa pulinsipo kannuma wajja otutegeera nti nze mu palamenti okubeerayo omutwe guno gwange si gugwo jowero ssennyonyi awo wetujja obbalabira nga bamu beegobye then tugamba nedda n'abamu tebajja kuva ku Bobi Wine bamwagala ng'omuntu baava naye eri nega naye waliwo ababuuza ki ekiddako naye nga bo opposition era tebajja va byabufuzi kuva ku Paul Kawanga Ssemwogere waliwo gurupu era ezaala be bano nga yakolaga nze ndi opposition nyambadde n'ebyammwe naye ate bino biki bye mukola mmwe oyo opposition tabagira na Museveni naye embeera weetuza tekati era kati kyenagaka ne wanajja MS nga yaliko amasannyalaze ngaga MS agaitwambala bbulu nga yambala bbulu agala mmanya red olwa Besigye red yali asalawo olwa Dr. Kawanga Ssemwogerere green nga yayita ono mwana jjanga yambadde pink nga bonna bagenda ne oyo kuba ekyo ekigaali weekiri kati kyekigaali ekiri munda wano kyo kigamba okujja wa Bobi Wine tetwajja kunoonya byange abajja okunoonya ebyabwe ebitwaga basuubira obufu batandise okukwatira kwegabba bagutwala ng'omukisa omukisa bwensembedde Bobi Wine nenyambala n'amajolobero sigambwa akonze n'obukazi mbwejavaana yezoganya be amanga azazi era nze ndasabye gavumenti yingirayo nawulidde basindise anti yo gavumenti ogimanyi kasabi bijitaba ng'esindika abawunyiriza eba intelligence banga yayisindise dda ab'ennyindo babuuza kati byatandika bitya kati ate ekyewunyisa omanya abasajja kyebakola abo bo basooka yite nobbali mu nkola nga baga buli vikitimu wa kino jangu kasita vikitimu ajja gwe newodduka emisinde kiba kiwedde ate victim yagamba nze gundi ye yankozesa nze nange gundi yajja mukagulinga oyo ogubalinako obujulizi yassezoganya kwoli abalala abasirika amanga azazi nontonole kuzoganya kyetugamba yo gavumenti egenda ku intelligence egenda wamma buli victim wa sexual harassment ku kitebe wano jangu tulabe mama nyabo baraniko bakweshoninga kasita statement yene ifuluma mawulire ate ne weba government etisa tisegeze egifulumye kale banoonyezebwa kugwa sexual harassment ku kimu kitebe mama bagenda kudduka nga tebanna bakwata tebagenda linda mentioninga linnya ne bali bataddewo ko akakiika akanoonyereza ku nsonga ngani akataddewo Bobi Wine kale ulira mwana izi nsonga azimanyi zanoonyerezaako ze wamma Bobi Wine weyambula ebintu ebyo ensonga zasooka kujja before kadi nga tezinabagaba nti very good abaana ebyo byali bya kadi yateekawo akati katonyeza ku ngaba ya kadi si bino dips zino singa yateekawo akati akakwatagana ku ssente kali vile katuli nti kituufu abantu abalyangako ssente singa yateekawo akati nga kali ku injustice mu pate obutali bwenkani kekali naye mulimu abaana abakuba bannaabwe okategedde naye the logic comes in nti nedda principle kino ekintu nammwe kyabatabuka kera you are now attributed to it okuja nga buli omu agenda atandika kyeyambula era essaawa zino ebibuuzo bingi nizisiwe abasajja bavaayo okwogera ansa ntono Bobi Wine yakayimba ebibuuzo bingi nnyo ansa ntono
kati Bobi Wine oluyimba lunawo no omanyi tulina luyimba ne bwe nyimba lwa kunoonya kamere abayimbi nabagamba I told these artists buli asaze nava mu industry ngolese na matanta. That's why I thank people like David Rutalo wabula ye kubira muziki gwe nakati akuba muziki gwe omuyeru babala omunywiru juju daka sikatero naye yali abigenzemu naye vibe yatuka nesala naye yete yeyiwa mukala wate ngagenze bannamyalo gamba nti baatagala omuyeruba naye otegedde ye gundi kye yakola David Rutalo sinagaba buli muyimbi avudde mu industry no joyingira eno jogize walala ku bintu bibiri ogenda kukola ko kimu either okusigala eno nga principal yasigalayo oba okusoka n'ofaamu ko emyaka egi musically olw'ensonga gino emyaka gy'omaze eno nga mulimu woyo n'ennyimba okubaza eno onaagenda okudda eno ng'obiyimbira baani kuba abeeno bo tebabiriimu essaawa zino ani gwogenda okukubira akamwanyi mbukaaliwo simanyi mwajja n'amagatto gamwani gwogenda obiyimbira kati onokuddamu nostadinga nodda ku trend kyovula alien skin kati yene bwayimba kiki ye kwali ne bwayogera obugambo bubiri ye kwalwa nsonga ye abalaga nze ndi wammwe mu industry mwe bayali mwenja bakuba bali akanyabagaze sibaliiko mmwe ab'ebyobufuzi ye ali eyo nebaka ali entukwagalaga mujje no mu ghetto bwe bajjanga aliwa kati bayi mugende teyava eno kujja mbano nituga buli yasala n'ava eno najja wawededda musicale okujja ng'ogenda kukizosa okwofeemu emyaka ng'egi ng'okyayiya muziki buto ate omuziki gwe mulina okuddamu yaguli newto ebyo ebya politikisi n'abyakatamira oba kambuze nazizemu okukanoonya seeka kiti yabuuzizza yabadde alina waatudde n'abuuza naye kubajjukira mwami Museveni ku lunaku lw'amagye ttale 6 yeebaza bannayuganda omulonda je n'omuhozi n'agamba ye abadde talabanga kalu ka mirembe nga kano bwe kali nagenza olaba ate seeka kiti agifudde topiki ng'agamba mwami Museveni obuluwe yeebasa bannayuganda yabugjeewa ani abumuwa mu kifo ky'okwebasa byabakama yerabire yebazizza mu bannayuganda kati nze ne ŋŋamba nedda seeka kiti waliyo abaalonda Museveni nga baseeka gugwa bagugwa gye bali gw'obuuza waliyo abaalonda Museveni nga ffe babbaaga seeka kiti oga ffe tuli biti oba otegedde there is a big community eyalonda ku kampeyini za Museveni walingayo bugologoosi bantu abakozi n'abali mu gavumenti ya mwami Museveni bonna ŋŋamba bonna tebalina baana ba Luganda bakona ba mikwano abalya ku gavumenti eyo bayitirivu kyogamba mu bo temulimu abamulonda bayitirivu naye alina akaseko ke yasese omanyi alina akaseko kasekaako akwataka kofiira yakasese mu butuufu naye nga kituufu oseka magye mu lukufu obuuza otyo abalonze omusajja ng'amazima naawe ogamanyi ani yakuwadde akalulu nti ani yakuwadde akalulu alimba nnyo so kyonna kyekine nkizizayo wali nti bannaye buli omu kati time ya concentratinga kuki ku mirimu gyo kitegeeza nti seeka bw'oba ogenda tuula emimbali tandika buulya abantu nsonga za busiraamu naye bw'oba ogenda kukomyawo likodi ya politics ebintu byadibye bannabyabufu kati tugenda kuddayo tugambe tutya nti n'abaana bafuutu soja abali ku kitebe waliwo era yakyogera n'agamba ebyokulonda biwedde kati mu ssaawa yakutubulira buli omu agenda kukola era buli omu addeyo ebyokulonda birikomawo tujja kudda tujja bayita kati bwe tumaliza ne intelligence ejje etandika okunoonyereza buli kitebe kibadde kikolaki NRM balina abaana b'NRM be baayoola obajjukira jjajjanga agenza osimanya okumuwandiisa embajjukira bana bakuba abantu ne bababba akyogere bulungi ababba abantu bakuba no yali munoonyereza wa misango wate baabayiwayo si bwe kyali kitegeeza buli nkambi eyinaagaze kati buli nkambi eyongere okukola ki okunoonyerezebwako NRM waliwo yaŋŋambya nga banne ab'NRM babbira ssente ne ground babba ssente bakikubira ddala ku NRM awo nini kyegamba nti kati buli intelligence in fact namyalo gonna byabyogera mbu yagenda ku kitebe ky'NRM kati saagala personalizinga issues more especially zirimu mami namyalo ezirimu abantu kwegamba abantu ng'abantu naye era ensonga y'ekiwojjolo weerinnyaawo kwegamba nze njagala nkiteeke ku kitebe kuba kyetugambye kyatandikiddewa eno kati gwongambye kiririddawa wate singa kyekyo tunagemeza nti neeri so kyetugaa nti nedda for changing our society ebintu ebimu tubikyuse abantu batandike notegereza okujja okwesimbawo sina mala kwebaka naawe kuba the interest zino ekiza abantu mu okwesimbawo mulimu mulimu kati lwaki mutumenya era tebalina tumenya so logically tukkirize
nti bannange abaana abakoze emize abaana be government ebakwateko ng'abantu ssekinnoomu nammwe abakulembeze b'ebitongole by'ebibiina ebyenjawulo mutandike okubuulira abantu mutandike screening abantu bemutambula nabo ntera okugamba abantu tosobola lwanyisa mufuti mubajje ng'oli embizzi onywa n'omwenge onasooka kusiraamuka nojja ng'olina imaani n'olwana nga basajja gaba muno musiraamu wamase kasalamu aleikum nga n'essalaamu ogiddamu nga kyekyo bwe batakubira ogimanyi tuweeyo yigwa tulina kuyimiriza emimba liggwa ayagala olwanyisa mufuti bw'onooyimirira wali ogenda kwogera ki ojja lwanyisa ani mufuti the logic is togenda kulwanyisa Museveni ng'ate gwe basisita baffe ne bamama baffe bakkaaba nkati Museveni omugambe je Museveni ajja kugamba nze n'obusajja bwo tebakwatanga n'abantu nze obusajja bwo abantu muwate mulina njawulo. Firi, what is the credibility for you? Tewaba. Ani agenda okuddamu kukyaza. Mufuti mubajje, omulangira Nakibinge, Bishop Kazimba, ani. Teri. Nga tonnabyeyambula. Ani agenda okukyaza. So waliwo n'olusozi gambalagala NP okwejjako ekintu kino. Kati conclusion egenda tuzza bye twayogera nga batuvuma nti bwe tugamba omuntu nti ono amacha tuba tetuvuma muntu mu bulamu bwe. So ba amacha Bobi Wine is a political amateur. Mu birala kabaka asobola okuba omuziki n'atuuza ekigaali. Naye mu politics. Mu trading business wakati omyaya akola business enda kuba seraga mu business management. Mane ajikubi. Waddala livalo nokuba obukubi oli owekiyayi. Ne Bobi musajja asobola kubanga alinawo milioni zenga 2. N'atuula n'asota yizinga n'azisiga nezikola n'amagoba. Business administration abisobola. Ne bwe kijja mu political arena kyetugamba Bobi Wine is a political amateur. Ndaba yebizzeemu. So bye bino kati byetufuna essaawa zino ate ogenda binnyonnyola otya. Abana bakuggalanga ku kido. You have to sacrifice this bana. Bw'otaba sacrificing naawe ogenze. Bana bakuggalanga. You have to gambye waliwo yanyiiga n'agamba nze bwe mba nnwanirira abantu ate gwe okutta omuntu mumukuba akayo akakumbi. Kweka teyagambanga akakumbi mumubonereze. Bangamba genosejuso yabazoganyanga musiko abamupisa zirizi biringita. Onye kwe okwewasa mbiso tukale n'oweevulungula ku bimayiro oyo okolanga bamuziika ebitundu ye hati abazoganya basoka mukati gwe. The logic nabo babanga n'ebibonerezo mu struggle zaabwe. So ne bano balina otekayo ebibonerezo mu struggle zaabwe mubeere very credible okujja okugamba abantu babeesige. N'ebintu mulinga abagamba ndi mmwe abaana bammwe 1 tebagambwako munammwe bannyini temusobola bagambako. Kyembuuza hali any statement abasajja b'okite gye bakoze teri tebannaba naye ndowooza bajja kwanukula. Kaka twagala twawule essaawa zino ze nabagamba ate nayogerako oluli ne ŋŋamba kati buli mbizzi mu kigango kyayo. Buli mbuzi ku nkondo. Ati mwe mwogera ffe twakikyusa. Buli mbizzi erina okudda mu kigango kyayo. Yekiri omwana kyeyagala ebyobufuzi biwedde ki ekiddako. Ne mwenaaleemu bwe kiri ne mu DP. Everywhere you get ebyobufuzi biwedde. What next? Buli mufere, buli muyaye, buli kyabadde bbira mbyobufuzi go back. Bano bale mwe bandye byange ate kati Bobi Wine agenda tambula nammwe campaign wa. Mwejavanya abaana b'abannammwe okuva ndowooza mu Gwomunaana mu campaign mwejavaana baana b'abannammwe. Paka January kuggwako muli ku bannammwe. Kati muki ekiddako. Sole tuse soyinza n'okusanga abamu balwadde man. Nga bali ku baana b'abannaabwe nze ntera okugamba abantu gwe oba toswala ate sifuna gw'oswalira. Oba okategedde mukyala wange anaalaba mama wange musumba wange wangamba tano Arnold musajja mukatuliki. Kati ekyo nakyo kimugaana n'okukola ebintu mukatuliki mukristaayo kimugaana n'okukola ebintu ebimu nti aswalira n'eddiini ye. Kukyaki banaawulira ekyo kyokka kwe kyogamba nti wa ddiini bweti alina kyaswalira tosijja mumusanga mbu tugeze God forbid oba yenyigidde tugeze mubbi mu biki kwaga bannasha Katonda wa musumba wange. Kati bana abantu bo batuka ku level nga tebaswala tebalina gwe baswalira kitegeeza tebakyaswala baswaza buswaza. Owa njala twogere ku nsonga eno dakika ntini eya Epstein Jeffrey Epstein. Waliwo eyaŋŋambye namulabye mu comment kuba twamwogerako nga yalimbega ndowooza naye tawakana kubambaga wa Mossad naye mbu babuzabuza ensi tafanga bamuzaayo mu Isirayiri biki nga bwagamba kati ekintu ekyo nze sobola kiwakanya. My basis
started with death of Einstein. Tiwaba yafa nedda government ye ya Israeli naye omanyi wagali wali omukate wabula muliro bukiri naye wagane nedda teyafa bana basajja bakabaka ba propaganda okimanyi Michael Jackson batulaga jali mujjena ye jali Michael Jackson nga boy bagamba nenga yafa jali jali kano bine bintu byewunyisa kati sigenda muwakanya. However, era tugenda kwewa research. Naye ate nsobola okikkiriza nga onogamba on average 50-50. Nsobola okikkiriza nga ate kituufu nno kyandiba kyokuba n'abasajja batumanyiranga. Basobola olaga enfaayi ne bamutwala mu plastic surgery and other issues. Abadde simanyi SGF STA n'akomawo nga ate simanyi ye oba Smith Gordon. Nga mulala nga ate si mu America ng'olwo mu Germany nga alina ne gy'abeera mu nsi ndala nga ne mission ne program ndala. Kuba ne STA noyinza omwenoonyereza mu background nga taliiyo. Ogendo muno nya mu system nga ghost nga just bamuterawo ki background fake background nga bangambe ye Obama gochimanyi mukazi Obama Michelle Obama musajja oyo mukyala Obama musajja oyo chali oyo demu chali teyamuzala mbana abaana bali adopted bino kukuwa abaana kifule beyita manju atoza yayabisi kanono kyango kubanga abakifule bawadde ensi ne babalaga ne death of Kibanda. Baso nati bagamba nti waliwo abaatya nti Einstein ono kubanga yali alina okuleetebwa mu kkooti batandika omubuuza kajojojo w'ebibuuzo nti yalina bangi abanene mu nsi yonna basobola okwabya anti omusajja ono naye kyasinziddeko nanga ate can base on him kikyasinziddeko n'akugamba bali bannannyini baamutwala nange kiga nti nedda kituufu yali agenda kukuba baana abasajja yes nga bebatidde ebyama yali agenda obbire naye waliwo akyamwagala kwate ng'oggyeko n'obutambi akyalina information nnene kati zino fayiro ze bagamba Einstein fayiro ezo zo yazikwata n'azibalekera kuba buli kaseera baleeta obutambi baleeta ebifaananyi very good question buli ya documentinganga waaka ng'amuwa bakama be bebani Mossad kati Mossad yeta ate tewa CIA bangambye wa Department of Justice wa Department of Justice yo mu America kati ate bwekiyitaawo nayo ne ba simanyi ba influencer abalina amanyi ku social media ng'ebawaako waako lyajjanga buloga nata nga according to Epstein's file it is said even Clinton was and mama nyabo ng'eri bagugumuka ani alina waako oyo ata file bakama ba Jeff bali ba Mossad. However bane tugenda kwongera ewali omukate wabula muliro omusajja nga bwe yagambye bano bakisobolera dda kwakiga twayogera bawamba system ya America ne CIA ekole eri underbo aba Mossad kekatu kitwale nti obuyizire bwe buli obuyita bu Zionist system eri mu bumanya ni information nga ne president wa America tanajimanya nga president wa America afuge gwanga tanabimanya kuba gayi ba CIA director abaabwe basimanyi FBI ba director abaabwe simanyi secretary of state oyo musimanyi yakola mu mawanga agebweru bano baba kati omuntu asinga okuba omubi mu system omange bayita chief of staff yaberanga entambula za kale yaberanga tongaba protocol officer protocol yabanga omuyambi wa president mu White House yateeka buli kimu yategerera so nga tubasisinkana lwaso era bwe kiri nti abanyarwanda tulina sinkana Arnold ne tukyusiza mu tugenda wala kati goja wegereze ba chief of staff bonna abasinga mu America mu White House mulimu ba chief of staff nga maze emyaka ngaaga ali mu akotoka bakuita kota president bwavaako omulala najjira nga yafuka chief of staff ne bana abapya ba junior yali commendinga naye nga wabano bazayo ni bishi balyo mu chief of staff abasajja bagagwe tondetera wano busimanyi chief of staff wa simanyi company I mean ekitongole bwekitimanyi ame chief of staff simanyi wa office banange nga bali beba agent babasajja ojogera Putin statement je yakola yasoka nasinkana omanyi yajjayi mu 99 towards 12 nga president wa Russia kali yasoka natunulira Bush yamusinkanako kati olusinkana Bush yebwe yasinkana Obama omanyi kyali bwe yagamba bwe bayo ganga siriddamu kuvaluinga mukulembeze wa America yenna kuba abo puppet leaders
bajja n'ebigambo ebibagambiddwa the men in the blue ties and and blue suits. Actually they are grey suits. Ekintu ekyo kikulaga nti buli mukulembeze wa America ajja waliwo ono babutaaya abamubeeraawo abamutegeerera balina obubulifu keesi wano balina zisikuliputi wano buli mukulu era yaganze nti bwe yalaba George Bush n'alaba nti mu kino si kyekyogera waliwo bano abasajja abamubeera wano asobola n'okubangaayo ne baba bamukonda kuno ku kibegaabe ne bamukuba akamba bannange n'akyusa ebigambo n'abiraba ku Obama gwe yali alowooza nti musajja mugezi n'alaba nga naye byebimu n'awanika ye bw'aba nayogera ne Trump talaba Trump alaba buli bukifu obusitaawo buli bw'alaba era aba ayagala nnyo okuwuliramu kati gwe byoyogerera buli bw'agambye eki naye buli wadde waka controlling board takola according to gwe Trump akola according to ye kyafunye mu bye mwogedde okuva mu bali kiriza gwe si gwe ensonga bakutisse ekikati you know you are my friend tongamba your friend alinda kike bakutisse kitufu personal osobola okuba friend wo naye bw'analeeta olukwano kwana ate bali abakutumye kye baagala olukwano olukulembeze oyiseewo ebyabwe kati ye olukwano alutta bangamba omu ku bakwano ba Kim Jong-un ye Michael Jordan no kabaka w'ensero yali amwanirizaako ne North Korea yasaba okyalako North Korea n'agenda naye lwe yagenda lwe baamugamba toddanga wano gwe okyayagala obulamu baani nga bamugamba aba North Korea tadda North Korea bw'oba okyagala toddanga wano ate nga abazungu baleese ejjoogo olwokoli yali kyaliiwe ozenga kyali kube bali kulutinze agenti yajja ne ba agent ye yajjanga ye kumbe tazzenga ye openire nga munda mu ye waliwo abamuwadde assignment empya ogenda beera muntu waffe anti oli yali mukwano gwa nti osobola mutubegera kati nga ye azzenga kukyala buli bwamanyirawo gwe toddangawo ne bwe kasita bwawunyiriza nga gwe musajja bulinga buyirani bulina intelligence ey'amaanyi nga toddangamu okwemanyiza yadde okwefasa ensonga za North Korea n'omukwano gw'obadde olowooza nti olina ne pulezidenti waffe teguliiwo yadde bangamba ne mafene nyina mga gwe no longer friends tetukyali mikwano nga intelligence ya North Korea etegedde nti ono waasemberera wano butwa genda Chobola America ekyalemereddwa okupenetratinga North Korea okugiyingira bulungi naye nga bagamba yali mukwano gwa Kim Jong-un nnyo kuba yabeerako mu Europe oyo Kim Jong-un mbyokusoma namwayenga mu ebyuti muto kati yagala nnyo ate ye ensero eyo yajagalanga nnyo naye abamu kuba oyo kyali Michael Jordan yamwagala ne bafuuka bamukwano naye kasita yajjamu simanyi kujja wammwe kati waliwo ngamye nti Epstein ono asobola okubanga ng'omuntu gwe babrandinga bano abazungu nga taliiyo nga ye abaye nti wuyo yakyaliwo Epstein oyingirirawo ebinnya kati nga essaawa zino ga nti wuyo kyali wazoganya kyali wazoganya embeera ndowooza kategedde kati Epstein buli omu amweyambula kyokka nga luli abadde serebu star omugagga biliyoni nga buli omu amweyunira naye kati bamugoba logically nti bwe ba black covert operation ekyokufa kyo kyangu wadde mu komera wali kirini bo butwa baba na bungi style zonna bazimanyi nti laba operation bano ze bakola nti bwe bakukola ku eyo nga black operation bwe banga yasasi nti muno singa abayaye bamunywa bwe no mwekubira bwe kiri however tetugenda kujjamu oli kyeyagalira twewadde omulimu ogw'okunoonya nti nedda omusajja teyafa Najira bino za jikatizo bemirundi ng'esatu. Omusajja teyafa. Nga kwagalenda Mossad emulina. Propaganda w'abazungu. Basobola tujja kumulamwa nenge ebyaddala kyali gyali. Nga bwe tugaye nti ababikola ate be bannannyini ye. Lwaki tebamweterekera? Kati eimu yaabwe ey'okusazasaza abakulembeze mu Europe ne mu America. Balina okukola Israeli. Tennatuukirira nti balina okukola Israeli bwe kyegamba. Buli ngamba obutambi bukyajja ne Trump ayinza okujja. Ajina okujjako ng'akoze kye bagenda omugamba. Akatambi kajja nga wali mu n'agamba ko libaga tugende tulume Palestine teri America kuwakana ejaleeta n'ennyonyi n'ennyukiri ejjajji kubaawo kubanga munnange bagiyiwa. Kituufu. If not so ebigaana nga Trump kye kizibu nakugamba luli ng'ekisenge kya Trump tekinnaggwako tetukakasa nti asobola obaawo. Didn't I tell you? Wangamba. Tibajja kumuttoyo Trump waite banga tono pambu lyamuyise kutu. Netugamba olabye. Bamugamba tuterera mulai. Netugamba kiba tekinnaggwako ekifo asobola omutulisa.
kati nebine ebya epicenter nebigeza biva nga basajja bayina kye bayizoga kati ye Trump asokave tusokedwe teyo ngala inamu ku nsentono tono afazali America neddayo mu election kwala nakirabye kati naye Bungereza nti bagala kujjako ono yeke ya Stama bagala kumujja kuwasa minister naye bamuvugira ku nsonga ya Epstein eryo jirikiti na walonda ambassador tenga yali musegu nga naye yetaba mu nze nakugambe ebungereza bobanga oyagala emirimu tosimanga okuba prime minister bwa Bungereza oba ofukiddewo ejjirikiti kituufu buli kizibu ekigwa ku Bwakabaka simanyi mu Bungereza prime minister lekulira va wano genda bagobaabo ate nze kisinga okunnuma nti bwe batuuka bafuna akantu kati era lero twakyogerako mbu tebakuleetera kinene ku kinene olusi kiba kibaswaza ogenda mu bbala just kunywa mwenge oyinza obeera n'akakazi ne bagamba prime minister tujja mumuswaza ate singa tugamba nti prime minister yatwamunwa tetukimanyi nti waabo maama ne bakulina kane wajja bino ebya epicenter zaga olaba wasindika omusajja omuseegu n'osindika ambassador yitaawo oba sina kindi oyinza n'okugamba naye mbutambi mwali Keya Stama kati nga bo bajja kweswaza nga Trump nga kyamukwati kibwe kiyinza omukwatirayo nga tugeze ne ku Keya Stama kijja mukwata bo ne bagamba nedda tetugamba nti ono abirimu tugambe gwe yasindika eri kati nawe kwa tugamba mbu yalondebwa already alimu eyo line ojja kwesanga kitwala banyi n'abaamuluna ng'eki katugambe yalonda oli n'ekibiina kyonna n'ekyo ino mmanya lino jirikiti ebinene eby'omunda kubanga ye ambassador yalekulira mugwa mwendo omwaka oguwedde kati noba House of Lord kubanga abadde Lord mu parliament ene yawaggulu nabo n'abuvaako naye kati Abangereza bagamba neyamulonda ku bwa ambassador ng'akimanyi nti yali mukwano gwa Epstein naye alina okuva ku bwa sub minister oyo naye Keir Starmer agenda era agenda olaba Liz Truss yafuga ennaku 45 twagamba mu myaka egitawera 5 balina abayingira 6 yasinga okunuma ku Liz Truss nti bamugoba lwa nsonga mbu yagamba sigenda kusoloza kampuni nti ni musolo kampuni ne kasasolo omusolo gwanga lisokere stabilizing kampuni nti ni sasolo ogenda kuddayo tuve mu period eyo abantu abo gye basinza okwegoberamu ekisangiro ekisinga obunene batte bagala yalinga n'ekyo ekisinga obunene obubasuba olubadde lutalo lwa Ukraine gendo kama ne Boris Johnson kuba lukubyabo ekitwala Boris Johnson ino okimanyi ye yalonda omusajja bamuta Chris Pincher kati Chris Pincher nga yamyuka nampala wa government mu parliament ya Bungereza ento British House of Commons kati olupapula lwa The Sun lufulumya amawulire nga lugamba ayalondebwa nga amyuka nampala wa government akaka abasajja n'abakazi omukwano jukire Bungereza osobola okubeera oyagala musajja muno basamukiriziganya naye nti abakakate bwanyu omwenge n'atamira kisukka abakwatira mu bbala ate yamaliza tagenze ne timeline yo wagira yo yagendera hot plate ya Ukraine kyegambye nti balina ensonga ezirema wano ne bakutwalira ku kirala naye Ukraine beefulumizaawo bayitirivu bunch just kulema abamu ne bagamba Faransa yalema bulemi naye yali naye Ukraine ekyankalanyizaawo Europe economically n'egisuula politically n'egikuba na America yadduse mu NATO America tekati atenge dukatya mu NATO nga yomu kuba founding fathers teka wagolabe UN nga yomu kuba handula ba UN America eri kulwayo make America great anti NATO yali etandiseewo omulimu gwayo omukulu gwa kusula Soviet Union Soviet Union yegwa negimaliriza ndene what next bali bagala kuyuza Russia yabalemeredde America ino mwana wayo interest Israeli na kugamba ko kasita baluma Venezuela Russia nasirika ne China tebasobola kulemesa Russia kutwala Ukraine it was like a barter trade sure aya ne gamba America wadde mukwano gw'abantu bannabulaya naye America wa mutima mubi ye muntu ayagala okubanga wadde mukwano gwe yakusinga nega yakwata abantu bana abayo twajogerako topic ya Europe yakwata Europe naji dragging mu ntalo na Chinese endagano zitategerekeka amazaji ye yambudde esaazo no bali kutebuuche wadde ko president president wa Germany Gojeko Chancellor Olaf Scholz oba muyita Beni obani yabagambye America tukuuma it wasn't the option yali na kutuyamba ko buyambi lwasonga babira bya America eduse economically yabadde abawaga treaty wise aba signing season daga ne mweterawo n'entale zitabiliza mmwe abalekedde NATO nga NATO eri etunulidde omulasha weti agenda bakuba abayuze America
Russia agenda yuza Europe naye ngani yabitandika America egenda kuva mu mawanga ga Europe yagavudde namudda eri mu byayo yatandise dotekawo emikago ejayo ebibiina ebyayo yeyambula mmwe abalekedde omusajja gwataagudde omukambwe Europe ogirabawa myaka nga 2 okuva kati ng'omusajja agirya erira bwe sikuluma afuga ewayi nafuka amiriranze owase ekyo sayininga wane endagaano muzeeyi siri kutabaala kubeeyo kabaka w'endagaano ezo ye Bungereza bebitabuka yo kuva dda Great Britain mugezi bebitabuka nga bamakadiza enkwesonyi tomulaba nti yava mu ne mu biina ebyagundi era bwe bitabuka mu Europe ojja basanga nga batudde e Mosiko Abangereza nga bamuga bamassebo olaba kati ffe tusaliza wano gwe sigala wano naye America ya draginga Europe mu biro byonna ebizibu byerina kyokka neemana neje nti wanti America alina omutima omubi wadde mukwano gwe naye ate alina okubanga akusinga gwe wajirira noyagala omusingako oba ng'akumenya era kyekimumenyesezza bano bonna abuzaayo ekintu eki kukuba pawundi gijjawo ne pound yajja kuba kubanga standard currency ye dollar wadde pound ya bei muko okusinga ku dollar kyekyo kyeggamba pound dollar yena okuba neye bei kyokka kyakyakuba so America mukwano go kiringa ona bana chaliwo naye nga ate bw'oyambala essaati ennungi kiruma n'omugamba nafunye naguza akapoloti agenda n'akuloga ate nga mukwano gwo ayagala obeere ng'oli wansi America bugundi yagezezza omuzinga America akeera ku makya twagala tugatte simanyi tukoleyo omukago ne tekinologi tugatte tukolere wamu ng'amukimako ku kopi tayaga naye ate ye byageza ne byakola mu nkukutu bye bingi ya America kati amaze bayuza abalekedde ogusajja ogunene ku kyalo nadduka emisinde mu Russia go kugenda balu maze nagambo yo Russia wawane mission wejibe emyaka 10 ebi bali balookinga kye tutandise tujja kiggusa kati bajja kuluma bagenda kuluma alumaawo buli ali awo nga bamusumwa emyaka aga ogala bayiro Europe nga teyeyimiridde myaka meka 2 maaso ng'ebisibu byerina ng'ensi ezimu obukulembeze bwayiika dda America yebale okuva kati ono si 2 kati ono si 6 tubale Katonda atwongere obuwangazi tugenda kuddamu butasukka myaka nga 10-15 okuva kati tugenda kuddamu okulaba okuwamba gavumenti mu Europe nga waliwo ku bafaya bawambe president oba oyo abachancellor simanyi baba wambe mu Europe tugenda kuddamu okulaba obuwa goze singa Kosovo tezaali obaziba ne bazijjawo zaaliwo goza fala bajja wamba obukulembeze okulera nti omulangira we Spain bamugobye baga tugenda koma wano leero bannaye naye nga tetunaba nga tuwunzika leero luno leero nako z'omwezi 17 abasiraamu bonna bakubiriziddwa okwetegereza omwezi nkozi tugenda mu kisiibo nti enkya kiyinza okuba ekisiibo bwe gutalabika kiyinza oluddako kusiiba kiyinza twagaliza abasiraamu ne batano baabyo essomero ly'ebbombo lya busiraamu so kati buli musiraamu yenna in fact abaana abakola ebibuuzo by'eddiini bagenda ttake kusoma bagenda somero emyaka 2 so kati buli omu mu style mu busiraamu Katonda amwe kyasinga okwagala n'abeetereza mu busiraamu beetereze neffe tubagaliza ekisiibo ekirungi Ramadan Karim blessings kale wona wabadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero tutambula ne Sweet Valley Islamic Nursery Primary School somero lisangibwa Kibajju Eddegeya ja nursery mpaka kibiina kya 7 ku kibiina ky'omusanvu balina center number abasomesa abatendeke environment nnungi esobozesa omwana osoma bulungi abaana balya bulungi eddwaliro we liri ku ssomero computer lab nayo bagiine namba z'essimu ze zino wammanga 700 ne 0786 Kibajju Eddegeya Bombo gyoba otwala omwana ku Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School akuume